Omuntu omu afiiriddewo n'abalala 4 balumizibwa bya nsusso mmotoka Lole elf namba UAH 726S bweremeredde omugoba waayo olwo neeyingirira abadde bazimba ekikomera ku ssomero erimu. Bino bibadde ku ssomero lya gavumenti erya Yikumbya Seed Secondary School erisangibwa mu disitulikiti y'Eruwuka mu Busoga ng'afudde ategerekisenga Nicholas Tibadiba wa myaka 24. Abeerabiddeko n'agawe bategeeza Kyabasa nti loole ebadde bwenyuka buweewo. Ebamye yabanda abaana babaire 5 babaire bali kukola wano nga bali simabiina ku ssomero. Aye omuzaire w'omwana oyo abaire alivuga emotoka eyo akobye emotoka eyo ebaire nga ndwaire yamukubira esimu ate omwana makanika ati emotoka yange eno ndwaire muku gyenvugire muku oboneki obuzibu obuji. Ssentebe w'ekyalo ekyo Waiswa Abdul agambye nti bakoseddwa awo yalema omugoba waayo yava mu luguudo yajja yatomera abaana ababeere nga balisima ebiina ebyokuta fensi ku Seed School. Abaana omugaite wonawona baweranga 6 aye mubo wali wafiirirewo weenaawo mbulaga mu kiseera kyene ekyo era abaana bano ni bano Tibakuno Nicholas oyafiirirewo Ibula Mukuni oyakaaliwo. Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bakyomedde nnyo omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni okukibateekako nti bamuyambye mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi. Bamujjukizza nti obuyinza obukulembera ebitundu byabwe n'okubisalirawo yabubajjako dda ate n'abweddiza. President Museveni mu kwogerako eri eggwanga olunaku lw'eggulu wakati mu kweteekerateekera olunaku lwa mwenunula ku mikolo egigenda mu maaso Mubende yagambye nti abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu okutwaliramu be balemezaawo buli bw'enguzi kubanga tebafuddeyo okugirwanyisa. That is why we added the structure with LOCs to the administrative technical structures of the government. LOCs, unlike the chiefs, the vets, etc., are elected by you so as to supervise and ensure that what the state sends you arrives. Why are LOC3s, the councillors, the MPs, the LOC5s, etc., not following up their allocations to their people? I will not blame the LOC1s and LOC2s because for them they are not facilitated. Wabula abakulembeze aboogeddeko ne Kyabasa okuli ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye Zimula bagambye nti abantu abakola emirimu mu gavumenti ez'ebitundu abalondebwa gavumenti ya Mwai Museveni be basinga okuvaako obuzibu era be balondola n'ensimbi ezisindikibwa ku bitebe byabwe. Teka lyasigayo nga ligamba nti Kaawa akola ku directives zo. Kaawa ya commandinga sente zonna oba zikuŋŋaanyiziddwa mu district oba zikuŋŋaanyiziddwa oba zivudde mukeeku. Akakugamba ya kusasula kubanga yateekayo omusaala gwo. Akugamba ya kuwama amafuta oyo akola ku directives zo. Kati bingi byetolla nnyo ku Kaawa mu district gonna. Era district ennamu tosobola kusinkana chairman wa district nga akkiriziganya ne Kaawa. Tekisoboka. Wange to be specific wayogera ku nguzi nyina District Public Accounts Committee itwerondera nga council tugiteekawo ng'omulimu gwayo kulondoola ente za gavumenti. Naye nyina kati paka reports 2 ezaamala okukakasa nti ono omukozi wa gavumenti yabba $1,000, ono yabulwakanya $300, ono bwezi sente zigenda mu $400 ziri ku deska yange. Bazadde Kaweesa ssentebe wa Gombola y'Ebukula mu disitulikiti y'e Kalungu agambye nti ensonga ebalemesa okulwanyisa enguzi kwe kuba nti balina buyinza bumala kulwanyisa balyake. Abakulembeze eno wansi abaluku gavumenti balina buyinza kubanga bw'otunuulira olwaleero abantu ebiseera ebisinga bwe tujja ne twogerako ate wabayo amaloboozi amalala agavaayo nti oyo muleke so n'osanga wansi eno ddala mu bakulembeze wansi obuyinza tetukyalina bwogera ku bantu abo abalya enguzi. David Seka wa Balemeezi ssentebe wa Gombola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu yagambye nti ensimbi ezibaweebwa okulawuna n'okulwanyisa ababbi ntono nnyo era nti enguzi esibukira ddala waggulu eyo mu ofiisi ennene. Yatumenyezza obutalwanyisa nguzi kimala kituufu ekintu ky'enguzi kimuluma nga naffe bwe kituluma naye nze gwolaba gwange sirabawo ngeri enguzi gy'eremeddeko ku gavumenti. Nze mu Gombola y'e Lwabenge efuna millions 20 ezirimu enguudo n'efuna millions 20 eza capitation eza development grant kasi ezanazibba bakooti era anaazirawa. Obuli bw'enguzi mu Magombolola butono nnyo kubanga ne sente eziriyo ntono nnyo naye obuli bw'enguzi obusinza okutulemerera kati poliisi fayiro bagikola wano bagisanctioningira okugisanctioninga oba okugigoba wa State Antony e Masaka kati nze naagoberera ntyo.
obukenuzi n'obulabbayi bweyongera buli lukya era gye buvuddeko bwatuuka n'okwasa abanene mu gavumenti okwali ababaka ba paalamenti abateesiteesi minisitule ez'enjawulo ne baminisita abamu. Alipoota y'ekaliisoso wa gavumenti yalaga nti eggwanga lifiirwa ensimbi eziri eyo mu tiriyoni 10 buli mwaka mu buli bw'enguzi era abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'ebitongole ebitali bimu bazze basaba gavumenti ebeeko kyekola okutaasa ebiseera bya Uganda eby'enkya. Mu mbeera eyo President Museveni azaateekawo obukiiko okulwanyisa enguzi okuli Anti-Corruption Unit, State House Investors Protection Unit, akakulemberwa Kanoid Nakalema Health Monitoring Unit n'obulala naye omusego eyongera bweyongezi. Ebyo nga bikyali bityo gavumenti egambye nti mu kujaguza emyaka 39 ejja mu buyinza tezeemu okusuubiza bannayuganda nti yakusigala ng'ekwata abakungu baayo banaakwatibwa mu bubbi okutuusa ng'omuzogo guweddewo. Omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande agambye nti balina kye bakoze emyaka ejja 39 mu kulwanyisa obukenuzi n'obulabbayi era si baakuyimiriza okutuusa nga buweddewo. Haji Kakande bw'ati akubiriza bannayuganda okukola ne gavumenti nga balonkooma bonna be bateebereza okuba ababbi b'ensimbi z'omusolo. Oli okulya enguzi agira yekka nga temumulaba kati omuntu alya enguzi nga yokwesi wona omujjawa tutulaba biri nimuwadde wano etukonsipayalinga n'olusi obutabirabira ddala n'olusi obutakirabira netulabako ebiki naye ebingi ebiyita ekiro bagandikawa ekiro simanyi ne kabaka yakolaki ebiyita ekiro ne kabaka yete so kati nitowala nzesikiza nabagamba nti gavumenti zirwanyisiza nguzi zebirwanyisiza zirirwanyi naye n'abantu abagira banyi kubaabwe naye bwaba egutono zaabwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza nnyo abafumbo Mwami Kalanzi Isaiah n'omukyala Nampija Christine olw'obuulize n'obujjumbize eri emirimu n'ebikolebwa embuga. Katikkiro ategeeza nti omuntu okukola emirimu emirala tekiremesa abantu abo okuweereza kabaka waabwe. Obubaka buno abutisse minisita wa kabineti olukiiko abagenyera n'ensonga ez'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba ku mukolo omuweereza mu kitongole ky'abagenyi mu Bwakabaka Nampija Christine nebba Kalanzi Isaiah kwe bajaguliza okweza emyaka 20 mu bufumbo ekyengeza mu busujju. Bw'atyo yeebazizza abajaguza okubeera ekyokulabirako ekirungi. Bingi era mucho kyongera okutujjukiza bafaaza bano bagenda ne batugatta ne bakkaatiriza omukwano kubanga era omukwano gwe gukola ki gwe gutuleeta ne tutuuka mu maaso gaabwe naye bwe tuvaawo ate ne gukola ki omukwano ne gubula naye n'ekyo tekiteera kubeera ku sayidi yaffe ffekka kubanga n'abasajja singa naffe twaziweereza abakyala nga be baakoze kiri ne baweereza naffe oba oliawo twandibaddeko bye tukola ki bye tugamba n'olwekyo obufumbo omukwano gwe mutandika nagwo gwe mukwano gwe mukomekkereza nagwo. Mabadde akulembedde mu mmisa Reverend Father John Kizesto mu Kiwanuka chaplain wa Trinity College Nabingo yeebazizza nnyo Mwami Kalanzi Isaiah olw'okukkiriza mukyala we Nampija Christine okusigala mu ddiini ye gye yamusangamu. Ngeri enjawulo twagala okwebaza Omwami Kalanzi okutukkiriza ye yasigalayo mu ddiini ye n'ono n'asigala ze mixed marriage. Tumwebaza nnyo okutukkiriza okusoma ekitambiro kino nga tubeebaliza ku lwa munnaffe Christine awamu ne famire yo. Waliwo abadde basindika obufaananyi ku WhatsApp akamu ke ndalabye nga bakyali batono nnyo nga bwe mubalaba si bwe baali batono nnyo emyaka 2 miwanvu. Nabadde mbuuza Madamu Christine nti mwerabirawa oba gye mwasisinkana olugendo lwabwe lutandike naŋŋamba yali senior 6 ndowooza. Omukolo ogwetabiddwako minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnabagereka Oweekitiibwa Kootida Nakale Kikomeko n'abakulu abalala bangi. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okukuuma emirembe nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna ng'ayina ebiwandiiko by'akuuma n'agezaako n'abiwaayo mu mikono emirala naye ng'ebiwandiiko ebyo ebiweerebbwayo bigenda kutataaganya obwerinde oba
emirembe gya Uganda. Omuntu oyo singa akwatibwa nga yawaddeyo ebiwandiiko ebyo n'atwalibwa mu kkooti n'avunaanwa omusango ogwo, omuntu oyo singa gumusinga babeera basobola okumusiba emyaka egitaka wansi wa myaka 5. Omukulu w'ekika ky'Ekkobeera omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Namwama Ssaalongo Kizito Mutumba akubiriza ababaka ba Paalamenti babeeko ne kibakola ku busibufu bw'empisa obususse ng'ate butandikira mu bakulembeze. Namwama agambye nti empisa ezaatendebwanga ku mirembe mu Buganda eri edda kaakano tezikyalabikako, buli muntu yeeyisanga bw'alaba. Njagala okusaba ba member of parliament ab'obufuzi abalala bonna nti bwe mutukwatanga akazindaalo kano tusaba mukoone ku nsonga ezifuula Obuganda okuba Obuganda, ensonga ezituleetera abantu balamu mu nsi. Tulaba ebintu bigenda biseerera, abantu abamu bayinza okuyima ne ku mikutu gy'amawulire, noli n'agamba nja kusalako gundi omutwe, omwana n'avuma omukadde, omulala n'amukwata n'amutemaatema. Ebitulaga nti nno tugenda tuseebengerera, naye amaka agalimu empisa ezeegombwanga zino gabeera mawanguzi, ate buli omu kuffe ageetaaga. N'olwekyo nja kusaba bannabyabufuzi n'abalala bonna abakwatanga akazindaalo kano, bwe tumalanga bizinesi yaffe endala yonna tukoone ku bantu okubeera. Omutaka Namwama abadde Kyamanyoli Kateera mu maha g'omugenzi Ssaalongo Muse Expedito Nannyumba, ng'ono ye kitaawe wa Sista Maria Ssanyu Nantege abadde ajaguza emyaka 25 egy'obubiikira okuva mu kibiina ky'abasisita b'Eggogonya Kisubi. Namwama yeebazizza nnyo Ekereziya n'eddiini endala olw'obutatyoboola bwangwa ba Buganda. Mu maka muno bwe mukolerwa empisa ezo ze tuwogerako ezikola basisita nga bano kyokka naye bakola omulimu munene. Abakulu bano n'ab'ebyobuwangwa ffe tunywerera ku nsonga ezo ennungi ez'empisa. Abalala bali mu kwagala kuvuga mu mmotoka nnungi, abalala bali mu kwagala kulinnya mu bifo, naye ensonga zino nazo nkulu nnyo. Mu kusooka abaddewo ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Uganda omusumba Dr. Joseph Anthony Zwa, ng'era musumba w'essaza lya Kinamityana wasinzidde n'akukulumira abantu abatakyalina bugumiikiriza. Omusumba Zwa ng'ono ayambiddwako Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Dr. Pius Malisa Ntumbwe mwannyina w'omujaguza, era akubiriza abantu okukomya okwemulugunya n'abazadde okukaatiriza ennyo okukaatiriza empisa n'eddiini mu baana. Okulaga bannaffe ebirungi Katonda byatukoledde. Obuzibu oluusi obutuliko ffe ng'abantu bulijjo tukulembeza kwemulugunya, okugyayo ekintu ekirungi Katonda kyakkoledde oluusi balirirwe. Ekyokulabirako ekyangu kyensinga okuwa y'embeera y'obudde. Akasana bwe kaaka lunaku lumu 2, 4, 5 nga tuwoloma omusana efukana namusa oli avudde Kampala muli muki eyo ebuffe yatwe bannange. Omujaguza Sista Maria Nantege akakasiza nti ddala kituufu Katonda yalonda olw'ebyo byayisemu okuviira ddala ku bazadde be. Omukolo ogwo gwetabyeko ekibinja ky'abasisita okuva Eggogonya, abasaserdoti n'abakulu abalala bangi. Ezimu ku kwaya z'Ekereziya mu disitulikiti y'e Bukomansimbi zitandise okweteekerateekera okwekulaakulanya nga baagala okubunyisa enjiri ya Mukama mu nnyimba ng'ate batambuza ne pulojekiti ez'okwekulaakulanya. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior abirina. Aba St. Francis Choir Kibanda mu kigo ky'e Serinnya be baguddewo essuula empya mu kuyimbira Mukama nga bagattamu n'ebyenkulaakulana. Babadde ku kabaga kaabwe akamalako omwaka mwe basisinkanidde omubaka wa Bukomansimbi South ng'ava mu kisomesa ky'Ekibanda Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo, ne bategeeza nti beetaaga okwatirwako ku kwaya yaabwe ereke koma mu kigo oba mu kisomesa ky'Ekibanda, wabula ebunene buddu yonna ng'ekoola ennyimba ezisuusuuta omutonzi. Nakidde Grace ssentebe wa kwaya eyo agambye nti okuyimba bakumanyi nga basobola okukola ku mikolo gyonna ng'ate bwe babunyisa enjiri ya Kristo, n'asaba babakwatireko. Ategeezezza nti engeri gye kiri nti bo baweereza Mukama si bakozi ba nsimbi, etaagayo ne ku pulojekiti eziyingiza kasente kuba bawerera ddala, ng'ate bammemba baabwe okukola bakumanyi. Bawadde n'ekyokulabirako nti waliwo ebyetaago bye balina era ebibasoomooza, gamba ng'ennanga ey'omulembe, emizindaalo n'eŋŋoma, kwe kusaba abakulembeze babakwatireko. Omubaka oyo Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo
awadde obweyamu nti ekikwata ku Mukama alina kusitukiramu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebofu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Ate abatuuze b'e Kabowa mu ggombolola Lubaga mu kibuga Kampala baguddemu entiisa bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe. Abatuuze abeerabidde ku mulambo guno bagambye nti enfaayi ebaddemu amatankane kubanga abamu babadde bamumanyi ng'ate abamu babadde bamumanyi nti ebiseera ebisinga bungi ng'anywamu ku mwenge. Akulira ebyokwerinda mu kitundu kya Sembule Kabowa Matovu Richard agambye nti abamu bateebereza nti gwandibanga mwenge gwamusse. Ono agambye nti okuva ono lwe yayingira omwaka 2025 ebiseera ebisinga obungi abadde akyali mu kujaganya okuyingira omwaka omujja ng'omwe kumpi gwamufuukira ekyokulya. Tufunye obuzibu mu kitundu kyaffe wano. Mutuuze munnaffe bw'agudde eri n'afa naye ng'obuzibu buvudde ku kunywa mwenge. Abadde anywa nnyo ekisusse, ng'anywa ekisusse ate nga talya, era n'omulambo gukyaliwo wano, poliisi tennajja gunona. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate, abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 3 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding eri abawala n'abalenzi. Nakinku mu kuvuga mmotoka z'empaka Ponsano Lwakataka mafu asitukidde mu mpaka za Mbarara Rally Championships eziguddewo kalenda y'omwaka guno ya National Rally Championships. Empaka zino zikulungudde ennaku 2 nga ziyingira mu bitundu by'Embala era zibadde zigendereddwamu okujaguza amazaalibwa g'eri omuvuzi w'emmotoka z'empaka Nakinku Abdul Mala ag'emyaka 6 ne nnyina awezezza emyaka 9. Lwakataka abadde wamu n'omusomi wa maapu Paul Musaazi mu mmotoka ekika kya Subaru Impreza. Olunaku olwasose Ponsano Lwakataka yakutte ekifo kya 2 olwo yasinasa n'akulembera, wabula ku lunaku olwokubiri Ponsano Lwakataka yakulembedde ate Nasa n'amalira mu kifo kya 6. Ronald Sebuguza akutte ekifo kya 2, Nasa Mutebi amalidde mu kya 3 yasinasa n'akwata ekifo ekyokuna n'abalala ne bagoberera. Empaka ez'omwetoolo ogwokubiri ku kalenda ya National Rally Championship zigenda kubeerawo mu mwezi ogwokuna e Masaka. Jasper Ngatie yawangula engule y'omwaka oguwedde ya National Rally Championships kyokka teyavuganyizza mu mpaka za Mbarara Rally Championship.